Kale abatugoberera nze Sonko Muhammad tulina mukwano gwaffe gwe tugwikiriza wano agambye light the sunlight mumulaba mu bulungi ansabye nangamba akawala kotambula nakaako kagadde kampe nange nengamba akawala kaako si ekyo wamma akawala kakwaddeyo kasoda nekakwayoko ne ku ssente twala tufunireyo kengoye nga tukomawo onazambala onaabozambala tukoleko ne musaluni embiri so as good talent family tufunye mukwano gwaffe omupya wuuno agambye abamulaba bagamba nti mulalu naye okusinziira ku ye yagamba bobalabika be balalu ogambye goli mulamu just oli awo mbeera yekuyiribya nembeera weetera osobola otereera watu watugambye waliwo yagamba nti eri mulalu akkiriza nti mulalu teri mutamiivu akkiriza nti mutamiivu naye agambye si mulalu abamulaba mmwe obamukiriku mwabagamba nti mmwe muki nomulalu kale kukyano yaffe ogenda okusanga emboozi ey'enjawulo olunaku olwaleero ng'omukyala gwakwanye yakoze interview lwesinza agibaddemu so good talent management usange ogambye otya computer okola otya oyagala computer Okay, ladies and gentlemen, this is Good Talent. Tuli wano nechali waffe nga we mumulaba wano. Light the sunlight. Light the sunlight. Seba lodi kati. Slide mukwano gwange wa style zino nga bwondaba. Mulasta slide oli mulasta. Agambye agala embiri zikupenge. Ale yadali sena doggulu mako. Kweli. Wakafunye. Abadde pepe ya mulebeseza. Katwesange. Nebirala byempuliddeko nti yepikira kyano kyo. Yepikira omwana omuwala. Onamalako. Sagalo oli mulondo sagalo onywe kaziire. Njagala obere ngoli ku halali. Omutwala luddawa agoyengewa. Ndi mulaso jalabeera. Kale katwesanze ku YouTube channel yaffe ya Good Talent Management ku TikTok Good Talent bonanya Sonko Muhammad rejja kufuna ku TikTok nze Sonko Muhammad kale katwesange eyo.